Kyenzudde ebiseera ebisinga naddala wano mu Uganda tetulina ministries zeetengeredde ku lwazo nga zo. Bwe tuba twetegereza ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, si kitongole tewali kitongole ky'oyinza kunukulayo n'ogamba nti kino kyetengeredde. Si kitongole kya sigaddamuzi, si kitongole kya byamateeka, si kitongole kya bukuumaddembe, si kitongole kyalwanirira ddembe ly'abuntu, si kitongole kya byanguudo, si kitongole kya byanjigiriza. Byonna byonna bigavaningibwa omuntu omu mu Uganda. Lwaki nkugamba bwentyo? Okusinziira ku bibaddeyo olunaku olwaleero ku musango gwa Dr. Kizza Besigye n'ensonga omulamuzi ono z'awadde owa court martial, military court martial, lwaki yasindika Aaron mu kkomera amaleyo emyezi 9. Ebimu ku bikulaga nti abasajja bano bakola ebintu nga si be babyetumu bikola, wabula nga baliko pressure emabega. Naye obanga oliko pressure emabega, lwaki oba tewejjaako pressure n'okola ekintu ekituufu gwe kiraba ekitwala eggwanga mu maaso, okusinga okweteekako ekintu kitagenda kukuvaako ebiseera byonna? Kubanga okutya n'ensonyi kubeerawo mu lutemya lwa liiso, naye ate okwejjusa kubeerawo lubeerera. Ekyo mulina okkimanya. Ntegeeza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinza okuba nga otuwuliriza. Gwe atannaba kuba nga otweyungako kkirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja sobola otweyungako ddala bulungi nnyo, obeere ng'otugoberera buli kimu ekigenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati omusango gwa Dr. Kizza Besigye, balooya ba Dr. Kizza Besigye basoyezza kajojijoji w'ebibuuzo abalamuzi, ebibuuzo nga bingi ansa nga ntono nga batakula mitwe. Bamubuuzizza kati Oweekitiibwa omulamuzi ku nsonga z'okusindika Aaron mu kkomera amaleyo emyezi 9 kyali kisinziira ku ki? Ne bamubuuza oyinza otya okubeera jjaaji mu musango gwo gwennyini nnyini gw'otwala ate n'obeera jjaaji? How can you be a judge? How can you be a judge at your own case? Ebibuuzo ebimubuuziddwa nga talina ansa yaabyo ng'omukwano gwange. Kino nno kitaddewo embeera eraga bannayuganda nti nno ebitongole ebimu eby'essiga eddamuzi bikyoboola ssemateeka wa Uganda ssaako n'eddembe ly'obuntu, era nga balina okulaba nga bakisoboka nga bateekawo reforms. Kino kye basazeewo okukola nga bo bannamateeka, okusobola okulaba nga batondawo reforms esobola okukuuma civilian, omuntu wa bulijjo, okulaba nga tawozesebwa mu military courts, abeere ng'afuna obwenkanya, fairness, mu civilian courts. Kubanga zino military martial courts teziriimu bwenkanya, temuliimu equal rights. N'abalamuzi abatuddemu tebasazaawo kyenkanya, basalawo ku lwabwe nga bo. Naagala kati bagenda tunula nga balaba eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa ggwe mukwano gwange ali ampuliriza. Okusinziira ne ku ssemateeka gwe baamenya, atabakkiriza kuwoza musango na kusalawo musango ogutali mu ggwanga lyabwe, ebyo byonna bibalemye okuddamu. Kubanga guwozesa otya keesi eri beyond your jurisdictions, ng'omusango guli beyond amateeka ago, ate n'ogwesimbamu osobola okulaba nga oguwozesa n'ofuuka n'omulamuzi ku lulwo ku musango gw'owozesaako gwennyini nnyini. Ezo zimu ku konsani bannamateeka ze baraisinze ezigenda obbaleetera okukola reforms okubaakinga ssemateeka, osobola okulaba nga basivilian tebaddamu kukozesebwa mu makomera ga military court. Wabadde yeewozaako agambye nti keesi eno yali erimu ensonga za security, kati okusinziira ku GCM nga omusango guno gulina kuwozesebwa mu kkooti y'amagye.
kusinziira mbu nga ye wabadde akiraba. So kitegeeza nti constitution w'eggwanga Uganda alina okuddamu amendingibwe mu bukyamu naddala mu judicial system balina okuddamu okuba nga batereeza ssemateeka. Obadde ku Yugi Update TV webale kubanga obaddeko ng'otuwuliriza era gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo. Tubaagala nnyo, mweraba.